Akale buterevu omukutu tulisinzidde buterevu ku Viki exclusive era kuwereza simulala yenze Viki ebya Dr. Cephco ebituufu bamukutte oba tebamukutte byenzize nabyo okugamba essaawa za kakati byensembyeyo kufuna era essaawa za kakati kale nkwaniriza webale nnyo gwe wena tugoberera ku mukutu kyolina okubeera ng'okola abweri nkola yaffe wano nkusaba video n'osooka ogiwaka like bw'omala okugilikinga ate ne nkusaba subscribinga ku channel eno bw'oba omaze okusubscribinga kwata mukade kajje mu kigambo personalize okateeke mu kigambo all tukugambira turn on that notification bell ensonga ojja kuba ozifunira ddala bulungi nnyo nnyini ddala kale Dr. Cephco tuva ku kooti e Makindye nze kennyini kubaddeko ne Cookie Promotions agayi bamwita Sanchez kubaddeko waswa Emmanuel YouTube channel ne ba bloggers abalala bangi actually sina ba bloggers ne ba namawulire ba TV stations ezenjawulo ababadde badduse ku kooti e Makindye oluvannyuma lwetufunye amawulire wetubadde lwaki bannamawulire tudduseewo mangu ku kooti oyinza okugamba tuli ba lugambo nnyo tubadde Makindye we bayita ku climax era nga wano wetubadde tuli mu press conference y'omukulu Chris Evans Kaweesi kati ne tufuna akasimu nti Dr. Cephco akwatiddwa era aleeteddwa ku kooti e Makindye oluvannyuma lw'okufuna akasimu ako ne twagala tumanye kiki ekimukwasiza era ani amukutte awe tufunidde era amawulire agagamba nti kyandibanga omwami Seka Umar ayinza okuba yamukutte ate side na ne tufuna agagamba nti oba oli awo full figure Jennifer yakoze eki yamukutte tudduse bupayo paka ku kooti e Makindye era bino bye tusanze embeera ya bulijjo nga tewaliwo kamera n'emu ku kooti ne tugezaako okubuuza kubakuuma akaduuku lwako cause tusanze kooti egenze mu kyamisana olutuulo olusooka nga luwedde nga bagenda mu lutuulo olwokubiri then kooti ne tugezaako okwogera n'omusirikale abamu kubakuuma abasibe mu custody eyo gye babateekamu awo abamanyi kooti y'e Makindye mwe batuusiza abasibe bonna ababeera bagenda e Luzira n'ababeera bagenda okuwozesebwa so ne tubuuza omusirikale ali awo ne twogerako naye mu buntu nti wano waliwo omuvubuka gwe bayita Dr. Cephco actually tusoose kubuuza ku bantu ababadde ebbali ne batugamba nti tannaba kujjawo oluvannyuma ne tugenda ne tubuuza omusirikale kibadde kitya omusirikale n'atubuulira the fact is Dr. Cephco abaddewo ku kooti era ekifaananyi kye bakubye ekitambudde bakimukubidde ku kooti e Makindye anti naye okusinziira ku musirikale byatunnyonnyodde kooti Cephco agenzeeyo n'emunda era afulumye wabula ate tetukitegedde bulungi kuba omusirikale atugambye agenze mu kooti omusirikale n'atugamba bamuwadde beyiro ku $50,000 bino mbagamba ebitugambiddwa omusirikale nze kennyini ne bannange so kate tutegedde $50,000 ejja beyiro eyaki abadde kyaddukanya ku musango guli ogwali gwamusibya luli abadde ku musango mulala gwe babadde bamugguddeko ne bamuwa beyiro kiki bwe tulabye biri bityo nze nenzija essimu nenkubira muganda wa Dr. Cephco obwongo kye busoose okuŋŋamba bamuyita Carlos abasinga mu mumanyi naddala babeera ku mukutu ogwa TikTok bwe nkubidde Carlos ne mugamba tuliremuko ku nsonga zino zitunnyonnyole ziri zitya Carlos the fact is that naye abadde yeebase tategedde wabula ngambye bugambye ekintu kimu nti nayogeddeko ne Cephco eggulo n'amugamba mbu amuwerekereko olwaleero bajje ku kooti which means nti Cephco yereese ku kooti olwaleero nga takwatiddwa kakati bwe yereese ye kennyini okusinziira ku Carlos kyagambye mbadde nkyayogera ne Carlos n'angamba nti naye ate wuuna mpeereza ne message ku WhatsApp konze nti ali online nti ye ne mugamba nti bw'aba ali online kamukubire amunansonyiwa si recordinze phone call eyo naye nze kennyini nenkubira Dr. Cephco actually bani abakuba musooke mulindeeko mmwe Cephco ne mukubira essimu nenjogera naye bwe njogedde naye n'angamba Viki nze ndi eno ndina wange mpozi jangu tukole interview
ne mugamba so nga sinajja kola interview baddeko ku court nagamba yes mbaddeko ku court ne mugamba batugambye bakukutte ko ye nedda tebannaba kunkwatako asoose kumbuza ekintu kimu ani abagambye full figure nga ye yangamba nti full figure konze batugambye era tuli wano nangamba konze okay kasita confirm nze njogeddeko naawe ebisigadde nja kwongera okukola ki okukubira tunzije tukole exclusive era wenjogerera wano ngenda kunoonya Cephco njogereko naye wabula ate kisinze okumalamu amaanyi nkole video eno kwe kubeera nti bwe byongedde okutabuka abantu bangi bongedde okunkubira essimu Calvin Kayanja naye ankubiddeko nga ayagala kakasa ekituufu bantu bangi bali kunkubira kumbuuza nenzira munkubire Dr. Cephco bwe nkubidde Dr. Cephco essimu ate essimu yagitaddemu kodi teriiko kakati ekituufu kiri ki nenziramu nenkubira muganda we Carlos nangamba naye ekyamazima kati bimusobedde omwana ono balayika bandi mukwata ogwokubiri keyesitule agende ewuwe atuuke yankubire bwamusanga gyali aŋŋambe ŋŋende nzije nklarifyinge naye eya nti simukwati basanga taliyo era agenda kunkubira nkomewo mbabulire the fact is that Cephco bamukute oba tebamukute omukutu gwosinzidde kwolabira bino kwenkusaba subscribing ebirala bireme kuyitako baguyita Viki exclusive nanga akutaka microphone okuweereza bampita Viki antaddemu ensimbi okubeera nga nkutuusako updates zonna ye Hajjati Kalodo omulombi weddwa kugwe asumbuyibwa era atawanzibwa ebizibu ebyenjawulo mukubire ku namba esimu esembya 067 eri mu kitabo ekirimu Kuranawo ojja kuba omufuna ne WhatsApp bwandikako obubaka bwo abusoma era abufunira ddala kale bana bamama bwentyo bwenkoze ngenda kungera okufollowing ensonga eno ate temuvaako ku mukutu tugenda kuba tukomawo buterevu